Mu mwezi gw'okutaano omwaka guno amawulire g'enjala mu bitundu by'e Karamoja gatandika okusaasaana mu ggwanga. Ebyali bivaayo mu kiseera ekyo byalaganga abantu mu bitundu bino nga Kotido ne Moroto bwe baali batandise okutondoka ne bafa olw'enjala eyali ebalumbye. Abalala baatandika kusibirira bikoola n'amazzi okusobola okutaasa obulamu. Wadde nga gavumenti ssaako n'ebitongole ebyasitukiramu okudduukirira abantu bano, obulamu bw'abantu abamu tebwasobola kutaasibwa. Wakati mu njala gw'omuwadde akatebe eyali erumbye ekitundu kino, ate n'obubbi bw'ente nabwo bwali bukudde ejjembe, ekintu ekyayongera okukalubya embeera. Zino ze zimu ku nsonga eziwaliriza baminisita ba Karamoja wamu n'abakulembeze mu bitundu bino okutuuza olukiiko ne Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okwongera okunogera ebizibu bino eddagala. Mu lukiiko luno abakulembeze bategeezezza Ssaabaminisita ng'abantu baabwe bwe bakyatawaanyizibwa enjala. We have no better response to mitigate this measure. Politically being elected, we have feared to go to meet masses in their villages. What do you give? Kuno kusaana ababbi b'ente abatandise okulumba amaka g'abantu olw'ab'ebyokwerinda abaayibwa mu kitundu kino okubalemesa okubba ente. The criminals have now started to go house to house looking for items, and this calls for canine, the dogs, the sniffer dogs, because most of the districts do not have them. Mu kubaanukula, Ssaabaminisita Nabbanja ategeezezza nti gavumenti egenda kusooka kunoonyereza ku bantu abaafa enjala. Who died, where, and died of what? And we expect a report next week. And that report will be presented to the Parliament of Uganda. Kyokka ekisinga obukulu okusinziira ku Nabbanja kwe kubbulula eby'obulimi e Karamoja abantu balekeraawo okuyimirirawo ku buyambi mu biseera by'ekyeeya. Depending on relief is not sustainable. We need to look for permanent solutions. The Ministry of Agriculture yesinga okuba nti erina okuteekamu nnyo mu kitundu kino. Era beetemye okulaba nti bajja kugabira abantu ensigo ne tractor bagenda kuzireeta, era abantu tubakubiriza bannange bave mu kutuula butuuzi mu senta. Kuno kussa n'okwongera okunyweza ebyokwerinda mu bitundu by'e Karamoja. Abantu ababadde bakola emirimu emibi abasinga kati bali mu kkomera, era bajja kweyongera nga banoonya abo abantu abatayagala kubeera mu butebenkevu.